Yes, Red Zone TV kwoli nga bulijjo webali kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV ate gwe atanawa kubanga subscribinga nawe nyongera okujjukiza nti kirira wansi awola bekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Kakati njagala kubaako wana akatambika enguwa gwakyatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Waliwo ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya nga banna Kenya balaga obutali bumativu bwabwe n'engeri William Semei Ruto gyakwasaganyizaamu eggwanga lyabwe. Kwekalakasoko kwatandika ng'ebyokusaaga kulanze era ensonga eyasooka ne baba nga ate baagiggusa era ne bawangula. Abavubuka bana beeyita ba Gen Z oba Generation Z nja kunnyonnyola waliwo yaddambuuza kitegeeza ki. Ngenda kunnyonnyola Generation Z zonna naawe otegere woogwa naye njagala kubanga nkugamba abantu bangi babadde bagezaako okulifaalinga ku bigenda maaso mu ggwanga lya Kenya nga bwe babireeta mu ggwanga lya Uganda naddala bannamawulire ba bloggers n'abantu ab'enjawulo buli omu okusinziira ku nzikiriza ye. Bano nga bamookinga nnyo bannayuganda nga bateekawo embeera eraga mu Uganda tekisoboka era temusobola na kubeera nga mukikwasaganya yadde eddakiika n'emu. Kakati gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti ate era bangi bavuddeyo nga bagamba nti we muteegendereze ne mu ggwanga lino mulinde essaawa yonna ekigenda okubanga kijja temujja kukisuubira kubanga ne mu Kenya tebaakisuubira. Kati gwawuliriza omukutu guno gwa Red Zone TV. Olunaku olw'ejjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ne press conference era yayogeddeko eri bannamawulire ensonga zabadde nnyingi nnyo zeyayogeddeko wabula akatambi kano njagadde nako nkakuwe owulirize. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabudde era byeyayogedde njagala nsooke mbikuwe then nzije tubeere nga tweyongerayo. Abavubuka ab'e Kenya nga tebeeyabuddemu nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabila eno beeno, sigamba nti kino ekibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno, naye basukiramu ne bagamba ekimala kimala, ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna nti bw'oba toyogedde teragenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teragenda kulaba. Muzze mbiraba ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka newakubadde embeera y'abasawo bwebeera embi embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka newakubadde embeera y'abasuubuzi bwebeera mbi embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe abamu ne bavaayo ne bayimirira abalala ne basigalayo naye ate batandika okuwamba abantu bajja kuwamba buli omu n'abagambye nti RCC eyasinga okwolereza ekiwamba abantu naye balwambye muwambe. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. Tewali munnaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze anono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda ensi yammwe mulina okuyimiriranga mwenamwe abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera, okulembera abantu naye obatwalawa gy'obatwala teragala okugenda, gy'obatwala olwesimisa. Zizenga kibagamba bw'omutakulembere bantu bajja kwekulembera ate baneekulembera bayinza n'obaganda okubagoberera. So mukisobola ab'e Kenya kyebakoze. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogedde ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Kenya. Bangi babadde bavaayo nnyo nga balaga nti mu Uganda tekisoboka era abasinga obungi mubawulidde nga bagamba temukigeza nako abali mu ggwanga erya Uganda. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ebyo byonna mubyogere naye mukimanye nti essaawa yonna bannayuganda bakisobola ate era essaawa yonna ojja kukiraba. Wabula ategeezezza nti ekisinga okubeera nga kireetera Uganda okubanga bannayuganda bakaluubirirwa mu bintu bino nti buli avaayo yekka. Ategeezezza mu bigambo bye nti ekyaleetedde bannakenya okubeera nga beekalakaasa ensonga zaabwe ntono nnyo okusinga ate ku z'eggwanga Uganda. Ategeezezza nti bannayuganda ate
ensonga zaabwe oba ebibanyiga ate byo binene nnyo era singa olunaku lukya bannayuganda ne bakkiriza ne basituka balina ensonga nnyingi nnyo okusinga bannakenya ze balina okulaba nti basobola okugenda ku nguudo ne balaga obutali bumativu bwabwe naye jjukira bino byonna bigenda mu maaso n'okubanga byogerebwa wakati mu kubeera nga bannayuganda balina enteekateeka ze balina ze bali mu kubanga batwala mu maaso mu kye batuumye March to Parliament ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu bannayuganda bateekateeka okutambula okw'emirembe era mu kutambula kuno bagamba nti essaawa yonna tugenda kusimbula wabula tetugenda kubeera violent era basabye poliisi ebaleke babeere nga bakola ensonga zaabwe kubanga ne poliisi mu bebalwanirira bo bagamba nti nayo mweri bano bagamba nti tugenda kutambula nga tewali yadde ejjinja tewali yadde omuggo tewali yadde okukuma ekipiira kyonna wabula tutambula butambuzi tukutte ebipande byaffe tulaga obutali bumativu bwaffe tuwandiiseeko ensonga zaffe twagala tubakakase nti mwe bye mulowooza nti ebiri e Kenya wano Uganda tebisoboka ate ffe tukisobola n'okubeera nga tuyisaawo tusobola okusinga ne ku bannakenya kuba ekisooka tubasinga ebizibu ekyokubiri ate ffe abasajja batubbye nnyo ekiri mu Parliament wakirabye Red Zone TV wano tuzenga tubikuwa byonna ebivaayo kati bannayuganda bagamba mulekerawo tumookinga mulekerawo okugamba nti ffe wano Uganda ebyo tebisoboka ebiri e Kenya wawulidde Yoweri Museveni we yabadde e Kololo yategeezezza nti naye wano tebijja kusoboka naye bannayuganda bamutegeeza nabo kya olimba wano bisoboka n'okusinga e Kenya Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye bwe yabadde ku press conference Makerere Kavule yakyogedde lunywe n'agamba bwe muteetereze bannayuganda bagenda kusituka essaawa yonna era n'alabula ne bannayuganda nti ekizibu kye muyina kubeera selfish oba okwefaako nti abasuubuzi oba aba businessmen mu Uganda mu kibuga Kampala bwe basituka nga balina ekibanyiga basituka bokka ne businesses endala buli asituka yekka abasomesa mbalabe emirundi mingi nnyo nga bavayo ne beekalakasa olw'obutasasulwa basituka bokka abalala ne basigalayo bannabyabufuzi naddala abayina abaana be babawambira nabo bwe baba basituka era ebiseera ebisinga basituka birabanga ebitabakwatako kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera okwo yategeezezza nti kino kyandibanga kye kimu ku bizibu ebireetedde Uganda okubeera nti mulabanga ebitasoboka wabula singa olunaku lukya bannayuganda ne bakkiriza nti bannange ffenna tuli kimu ng'ab'e Kenya bwe bakikoze era bategeezezza te Kenya temwabaddemu maggwanga jukire ku Kenya waliyo amawanga ag'enjawulo waliyo abakyukuyu waliyo abajaluwo waliyo abakalanjini waliyo n'ebirala wabula e Kenya bajjeewo amawanga ne beegattira wamu bajjeewo amadiini ne beegattira wamu bajjeewo ebibiina byabwe ebyobufuzi ne bagamba kino si kya byabufuzi kyakulwanirira ggwanga lyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'alabudde bannayuganda mwetegereze oba abali mu buyinza obw'eggwanga Uganda mwetegeke essaawa yonna bwe muteetereza bannayuganda bagenda kubanga nabo babalaga nti ebyo bye mugamba nti Kenya ebiriyo Uganda tebisoboka mujja kugenda okubikkiriza ng'olwedde obudde buli leeti bwe bali kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'olaba gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate nawe kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyaliwo tukyagenda mu maaso n'okubanga tukuweereza